Waliwo abasiraamu abatera okwebuuza ne lwaki baseeka tebava ku batali basiraamu? Lwaki boogera ku batali basiraamu? Abasajja babaleke. Mu obligations zetulina ebituvunaanwako abasiraamu kwe koowoola abatali basiraamu okutandikira ddala ne basiraamu bannaffe, obbakoowola olukoowoola olw'okubategeeza bye batamanyi n'okuzza emitima gyabwe n'okubajjukiza bye babeera byerabidde. It's our obligation. Era bw'otulina message ya Quran eyogera eri abo abakkiriza already, wabula eyogera n'abo batakola ki? N'abatannakkiriza. Era Allah subhanahu wa ta'ala akoola ba ahlul kitab. Era y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abayita alladhina kafaru, abo abakafuwala. Nga kafaru kitegeeza ki? Si kivumo nga bwe kitegeerwa wano mu Uganda. Kafaru nga kitegeeza abalimbisa, abali ekyennyuma eky'obusiraamu. Era bwe tugamba nti kafir, oyo kafir tekibeera kivumo, just kyali kye tuba tutegeeza nti ali kyennyuma ekyaki kya busiraamu, muwakanya obusiraamu. Kyogaa tebakyenyumirizaamu, bakyenyumirizaamu. Era waliwo eyambuuza, seka kakyotegeeza mu ddiini ya mukkiriza nti nze wenfiira ku bino ngenda mugeena. Ne mubuuza, bw'okkiriza otya eyowammwe? Engeri gye sitali eyowammwe, nange tolowooza nti no ngenda mugeena. Nange eddiini yange ngamba nti bw'onaaba tofiiridde ku busiraamu ojja genda mu muliro. As simple as that. Tegereka bulungi, okkiriza ngenda mu muliro, nange nzikiza ogenda mu ki? Ate oli contented n'eddiini gy'okola ki? Gy'osoma. Wabula nze nkimanyi nti na obligation okubeera nti nkukoowoola, kuba buli ddiini yonna eyina daawa. Era ne mu ba Christian bwaliwo bayita ba evangelicals, ba missionaries. Kitegeeza ffe abasiraamu tulina obuvunaanyizibwa bw'okukoowoola abatali basiraamu, okubajja ku bintu ebikyamu ebinyiiza Allah. Bwaba nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala, tulina okubeera nti tubakola ki? Tubakoowoola. Era kibeera kigambo kya bunafu nnyo oba kya butamanya omusiraamu yenna okugamba nti ye babaagaza ki? Lwaki tebabaleka? Ne Quran tiyabakola ki? Tiyabaleka. Tulina okubategeeza Isa alayhi salatu wassalamu yani. Tulina okubategeeza obwomu bwa Allah.